essomero lyaffe ne Doreen Kaija bamukwata ne bamusiba nga talina musango. Abantu b'e Kampala baagala Doreen Kaija, abantu b'e Nakawa wadde Doreen Kaija ali mu kkomera naye Doreen Kaija candidate yesimbyewo era njagala kusinzira wano Fort Portal musabira akalulu. Namwe abaana b'e Fort Portal, abaana b'e Kyenjojo, abaana b'e Kyegegwa, abaana ba Tooro mwenna mwenna bwe muba ku social media temwerabira kuteekako hashtag free Doreen Kaija because she is innocent and Doreen Kaija is going to win. Era Doreen Kaija tugenda koma wano nga Doreen Kaija kansala mu Kampala City Authority.